Bannayuganda bannange nze Kapalaga Baibe oba Michael Kakande mbabuuzizaako. Obubaka buno bugenda eri ggwe Munnayuganda munnange era nga bukwata ku coronavirus ne CHUA. Sipiika gye yatugambye ne President bwe bafunye omukugu Professor okuva e USA eyazze okukola eddagala lya coronavirus nga ligenda tandikira Uganda. Bannange waliwo mikwano gyange bagamba nti nno tugezaako kupoliticizinga buli kimu. But trust me, ekisooka, we are not politicians. We are simply musicians who care about our country. And it is not a matter of someone just getting from somewhere ajja atandika okubuzaabuza abantu. My friend, I am in the United States of America as we talk. President Trump yayisizza ekiragiro n'agamba nti teri ssomero kuddamu kusoma, abaana bonna batudde waka. Teri church kuddamu kukola, abantu bonna tebakyasaba. Buli gundi yonna erimu abantu abasukka 10 batuule waka. Kye kiragiro ekyayise. Amakampani gonna gagaddewo, abantu bonna batudde waka olw'okuba nga tebalina ddagala lisobola kujjanjaba coronavirus. United States of America teyina ddagala lisobola kujjanjaba. Actually, omusajja bamuyita Alex Jones, radio presenter mu New York, yabadde ayogeranga America bwe yakkiriza smart toothpaste ze simanya biki nti no zijjanjaba SARS ne coronavirus. Bamuweereza ebbaluwa ne bamugamba lekeraawo okubuzaabuza abantu kubanga ogenda kubajja ku mulamwa gw'okwekuuma. Mu America ebbaluwa bagimuweereza. Eno video njikoze leero lwa kumeka, leero Monday, naye ebbaluwa bagimuweereza ku Sunday ejjo nga bamugamba lekeraawo okubuzaabuza abantu. Omusajja bamuyita Alex Jones, Attorney General owa New York, yamuweereza ebbaluwa n'amugamba lekeraawo okubuzaabuza abantu, tetulina CHUA ya coronavirus. Trump najja ku TV ne yeegayirira abantu. Bannange tubeegayiridde, bw'oba ng'owuliramu yadde okukoolola kwonna sigala ewaka. Amasomero gonna n'agastopinga okusomesa. Conference zonna ezabadde zigenda okubeera mu United States of America ne bazikansolinga. Kakati nagenza okulaba nga sipiika w'eggwanga lyaffe omukyala gw'empennya ekitiibwa Madamu Kadaga ng'ali mu kwogera nga bwe yafunye. Waliwo omwana omusoga eyeegase ne Professor okuva e United States, bakoze CHUA ejja mu Uganda, kutandikira mu Uganda. Egenda kutandikira etya mu Uganda ng'ate tewaliyo muntu yenna mulwadde wa corona? Uganda teregisteringako okusinziira ku gavumenti yaffe. Uganda teregisteringangaayo muntu yenna mulwadde. Kakati ate CHUA ate egenda kutandikira etya mu Uganda watali balwadde? Lwaki tetandikidde mu America? Because apparently America is on a lockdown. Buli kimu bakiggyewo, tuli mu state of emergency. President yalangirira state of emergency mu America. Ensi yonna ey'America neba eri ku lockdown. President n'agaana enkuŋŋaana ezisukka mu bantu 10. Kakati lwaki Omumerika oyo omugezi ennyo Professor ate eddagala eryo teyalisoosezza mu America ensi ye n'asooka agireeta mu Uganda? Bannayuganda bannange, bwe mutaamanye nti muli ku lwammwe mwekka, simanyi kye tugenda kubeera. Naye mwe mulowooza nti tuli mu politicizinga bintu. We are not politicians. We are simply musicians who care about our country, who care about the future of our country. My dear, mukole ebintu bye babagamba. Kunaaba ngalo, naaba engalo, ozinaabe bwoti, onaabe muno bwoti ne mu tips zino eno. Buli kaseera mwekuume baganda bange, bano abantu tebagenda bafaako. Eyo omusajja ogenda kulya nga bagamba nti bamwewolereyo ssente bwe ziti bakole eddagala. Naye nga nkugambye Professor gwe bagamba gy'ava, eggwanga lya America liri ku President yalangiridde state of emergency. Buli kukuŋŋaana lonna baluweze, n'essomero baaliweze, amabaala baagaweze, restaurant baziweze,
abantu ne bagula ebintu byonna byonna bali waka. Naye Uganda egambye nti Omumerika wuuno azudde eddagala litandikira Uganda. Lwaki teritandikira mu Amerika ewaabwe? Bannayuganda bannange,